Lesson Week eno. Ebikulu by'otasaanye kwerabira mu kitabo ky'amateeka olwokubiri. Bwe tukkiriza okukola Katonda by'ayagala, we become a nation so great. Abaffe omugenyagenyi wadde mu nzigizo yaani era ogwanidde kumuyisa otya? Bw'oba ddala nga naawe baakuyamba okuva mu bulamu obufaanana bwe buti, akugamba nti nga naawe bw'obwagala okubuvaako oba bwe wakuvaamu kikolera. Ye abaffe obulamu bwa Musa, okufa kwe n'okuzuukira kwe obijjukirako ki? Ndaba nti ne mu kufa kwa Musa teyafa ng'abo abatalina ssuubi. Katonda amuwa okwolesebwa n'amulaga eby'omu maaso. Bwe munaabibeera ebyo by'abagambye okukola mujja kufuuka ba mukisa eri amawanga. Awo nno lesson weekend weekwanjulira ekitabo eky'Abaebbulaniya, obubaka obw'Abaebbulaniya mu nnaku zaffe zino ez'enkomerero. Batunuulira Yesu Kristo, kabaka w'abakabaka, omuyinza w'ebintu byonna, omufuzi ow'ensi zonna. Ekibuuzo, weesunze okufugira wamu ne Kristo ennaku zonna? Tosubwa wano mu lesson weekend buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 ku 3ABN amazima gatajunguluddwa. Eno ye pulogulaamu yo lesson week eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne Bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo nitubeera abeesigwa gy'ali. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi mukwano gwaffe ali ku 3ABN, twala omukisa guno kubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna, erinnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Weebale nnyo weebali eddala okuba nga otwegasseeko ku program lesson week eno otuyigira Bayibuli ne twongera okutebenkera mu Kristo. Kwote tuli mu kutunuulira ekitabo eky'Abaebbulaniya era nga mu ngeri ey'enjawulo twakirabye dda nti tutunuulira Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli mu kuyigira ku bigere bya Yesu Kristo. Mu lesson week eno nange Nasaani Matuvu Munnagomba awangalira mu ssaza Ssaabasajja eri e Buddu. Mu ngeri ey'enjawulo Mukama ampadde ekisa ekyenjawulo olwaleero bwampadde abasumba bange balaba wano abasajja banekaanekanye mu byambalo ebyetuyita ebya busuuti. Ku ludiiro olusookera ddala tulina omusumba waffe, omusumba Yobu Kimbugwe ku East Kampala, naye nga kati wowulirira bino musajja yatwala amakanisa ag'abaana abayivu aba yunivasite naddala kati ng'amakanda agasimbye wali ku Muzida e Makerere. Seewo omusumba ffe tusanyuse nnyo okulaba nate. Atwagala nnyo omusumba oyo, nange ekyamazima kyova olaba mwagala. Wakati wano tulina mukadde waffe ate nga kati evangelist mulamba, muyita omusumba ku luuyi luli olw'ekitongole ekya Amazing Facts, evangelist Mayambala Stanley. Tusanyuse nnyo ssebo okulaba, tuwulira essanyu ddala okuba naawe. Tusaba mukadde waffe obuuze ku balabi baffe. Abatulaba mwenna gye musinziira, njagala okutwala omukisa guno okubaaniriza ku pulogulaamu yaffe eno. Nja kukusaba w'olibeera n'akakalaamu, beera n'ekitabo, obeere nga owandiika ate naye weeyongera okuyiga nga bwe tunaaba tugabana awamu nammwe olwaleero. Tweyanza nnyo mukadde waffe. Musumba ffe tubuuzeeko ate otuweereyo essaala. Nange njagala okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebale omwaka guno mujja gutandika. Tusaba Katonda okutukwatirako, okutuwa omukisa ey'okukula mu kukkiriza omwaka guno omujja 2022. Era nja kusaba owombeeke tuweeyo okusaba. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna ataggwaawo, weebale nnyo, weebalire ddala n'olwaleero bw'otuwadde omukisa okuba nga tugenda okukubaganya ebirowoozo ku kigambo kyo kuyita mu lesoni. Tusaba Omwoyo Omutukuvu yawandiisa Bayibuli omutuwe, tugenda okuyiga kitaffe bikole mu bulamu bwaffe obw'omwoyo, bituganyula ate tugabyeneko ne bannaffe abalala. Bw'onaakomawo osanga ekibiina kinene nga kikulindiridde ffenna otutwale mu bwakabaka bwo
tusabye ebitono ne tumanyi kitaffe tujja tuwa bingi ng'ekisa kyo n'okusiima ku bibiri kubanga tusabye tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Weewaawo omusumba waffe tweyanza nnyo. Esebo. Tweyanzeege. Tugenda mu maaso n'ekitabo kino ekiganza ekitabo eky'Abebbulaniya nga tutunulira obubaka obw'Abebbulaniya mu nnaku zino zetulimu ez'enkomerero. Amina. Luli twali tutunulira kyamateeka. Bubaka ki mu kyamateeka olwokubiri gye tuli bava ab'ekiseera kino ekiriwo. Ekitabo The Present Truth in Deuteronomy. This time tuli mutunulira the message of Hebrews in these last days. Nze w'ennaku ez'enkomerero bwe nsoma Abebbulaniya kiki enfunamu? Ku lesoni eno eyokusatu twagala kutunulira Kristo enkolagana ye ne Katonda. No. Kose kigambo ki? Yes, Jesus the promised son. Yesu omwana yasuubiza ow'ekisuubizo. Naye kyetuli mu kutunulira mu wiiki eno ndowooza omulabi waffe kye yeetaaga okufuna obulungi kiri nti Kristo oluganda lwe ne Katonda lwe luliwa. Kuba tumulabye yes ye byonna mu Bebbulaniya kubanga 8 olusooka luganda whole psalms tulina akabona asinga obukulu ali ku mukono ogwa ddyo gw'entebe ya Katonda. Naye Yesu Kristo ono how is he related to God the Father? Ndoza tugenda okubaka tutunuulira oba mwalabye bulungi nnyo olunyiriri olw'okujjukira. Mukimanyi bulungi nnyo n'omulabi waffe nti Yesu Kristo okuviira ddala mu Adeni tumulaba nga asuubizibwa eri Adamu ne Kawa nga bwakoyununa nti ezzadde ly'omukazi liri betente omutwe gw'essota lino. Of course ku musalaba tulaba nga Kristo ow'olunyiriri olwo Nowa Ibulayimu mumalireyo bulungi nammwe Dawudi ye mwana wa Dawudi muzzukulu wa Dawudi. Kati Kristo oyo era ne waiti adde ayogera n'ebigambo bye nayagadde yagambye nti when Adam and Eve first had the promise bwe basooka okuwulira ekisuubizo they looked for its speedy fulfillment. Loza balowooza Kayini yayinza okuba they joyfully welcomed their firstborn son hoping that he might be the deliverer. Nga balowooza nti Kayini ono mutabani waabwe yasooka yayinza okuba yagenda okuba omununuzi. But the fulfillment of the promise started. Of course wewe birwawo kama nga yakusuubiza naye ng'olaba kiringa ekitakola ki. Naye kyenjala okwebaza olwaleero nti Katonda bw'akusuubiza okulokola tekyetaaga kulwa. Yaba yakikoze dda bonna abaamusembeza. Naye kati Yesu Kristo ono the promised seed atulokola twagala kumulaba oluganda lwe ne kitaffe lwe luliwa. It's the essence Yesu omwana ow'ekisuubizo. Kyatandike n'olunyiriri lw'okujjukira luno luli mu Bebbulaniya essuula 1 yatutandikire ku lusooka ndowooza Bebbulaniya 1 lusooka paka ku 3 kubanga no bwe tulabira oluganda wakati wa Kristo ne Katonda kitaffe. Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogerera naffe mu mwana. Nze naligaseko mu mwana we. Butaala kwongerako. Gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonze ebintu byonna. Omulaba Yesu Kristo. Oyo bw'ali okumasamasa kw'ekitiibwa kye n'ekifaananyi kye ddala bw'ali era bw'asitula ebintu byonna n'ekigambo eky'obuyinza bwe. Bwe yamala okukola ekyokunaaza ebibi bw'atyo n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'obukulu waggulu. Gwe tugenda okuba nga tutunuulira mu nnaku zino zetulimu ezisembayo. Ndowooza tutandikidde mu nnaku zino ezisembayo twagala zeetegereza lwaki nze nali ndowooza ennaku ezisembayo zennaku zetuwangaaliramu ffe zetulimu. Naye Pawulo bw'aba awandiikira Abebbulaniya abagamba nti luli mu ndagaano enkadde yayogereranga mu Bayeremiya mu Bamusa bannabbi naye ate ku lulo waze mu nnaku zino ezisembayo
ayogeredde mu mwana of course gwe tumanyi nti Yesu Kristo. Yesu Kristo. Kati ennaku ez'oluvannyuma zatandikira mu biro bya Pawulo. Sooka otuyambeko awo tuzirabe ndiziraze tusooke tukeetegerezaako tuleke tugende mu maaso. Waliwo njagala ntandikire mu lunyiriri luno lwe twasanze mu kitabo kya Kubala. Kubala. Essula eya 24. Kubala. Nina ensonga gye njagala okujjaawo. Kubala essula eya 24. Okuva ku lw'ekkumi nina ensonga gye njagala twetegereze nga tusinziira awo okufuna ennaku zino ennaku zino ez'oluvannyuma. Kubanga okujjako nga tumaze okutegeera abasajja bano kiki kye baali balowooza mu kiseera kino tuyinza obutategeera lwaki Pawulo awandiika bw'ati. Tutunuulire olunyiriri olwo nja kusaba olusomere. Kubala 24. Tandika ku lw'ekkumi n'ennya Bayibuli egamba nti era kaakano laba ŋŋenda eri abantu bange jangu nkutegeeza abantu bano bye balikola abantu bonna mu nnaku ez'oluvannyuma. N'agera olugero lwe n'ayogera nti Balamu mutabani wa Byoli ayogera era omusajja eyazibwa amaaso ayogera oyo ayogera awulira ebigambo bya Katonda era amanyi okumanya kw'oyo ali waggulu ennyo alaba okwolesebwa kw'omuyinza w'ebintu byonna ng'agwa wansi n'amaaso ge nga gatunula. Oyo taba nnabbi nti mulaba naye si kaakano mutunuulira naye tandi kumpi muliva emmunyeenye mu Yakobo n'omuggo ogw'obwakabaka guliyimuka mu Isirayiri gulikubira ddala ensonda za Mowabu gulimenyera ddala abaana bonna ab'oluyogaano. Nyongereyo. Kale Edomu aliba butaka era ne Seyiri aliba butaka abaali abalabe be Isirayiri ng'akola ebyobuzira era muliva mu Yakobo omu aliba n'okufuga alizikiriza abalifikkawo mu kibuga. Njagala tutunuulire Balamu nga awa obunnabbi buno. Atunuulira olunyiriri lw'ekkumi atulaze nti waliwo eyali agenda okujjanga kabaka eyali agenda okufufuggaza amawanga gano gonna agaali geetoolodde Isirayiri. Kati Isirayiri naye singa oddayo ku lunyiriri lw'ekkumi bwe yabadde ayogera yakulaze nti ebigenda okubeera mu biseera ebyaki mu nnaku ez'oluvannyuma. Kati Isirayiri okulaba Yesu Kristo ng'azaalibwa nga kabaka, jjukira n'emmunyeenye yalabibwa mu bbanga. Mu kiseera kino abantu bano baali batunuulira ennaku zaaki ng'era balaba okutuukirira kw'ennaku ez'oluvannyuma kubanga emmunyeenye erabise azaaliddwa ye kabaka ate kimanyiddwa agenda kufuga ensi ki yonna. N'olwekyo endowooza y'Abayudaaya mu kiseera kino yali etunuulira nnaku zaaki z'oluvannyuma. Ennaku ez'oluvannyuma zituukawo zityawo nti zituukawo nakuba nti omwana wa Katonda yasuubizibwa azaaliddwa. Obunnabbi bwonna obw'ennaku ez'oluvannyuma bo ze baali balinda mu kiseera kino bwali butuukirira okweta mu Yesu Kristo. Pawulo kyava awandiika ng'alaga nti ffe ab'omu nnaku ez'oluvannyuma ayogera naffe okweta mwani mu mwana. Mu nnaku ez'oluvannyuma so kati kiringa kiti tugamba nti kwegamba Eddi ano domini in the year of our Lord. So since then tuli mu nnaku z'oluvannyuma twatandika ennaku ez'oluvannyuma mu mwana obunnabbi buno nga bukola ki? Tulaba okuyita mu mwana Yesu Kristo. Kintu ekyo kinyambye okwongera okubikkuka ati nebuuze naye ddala ennaku ez'oluvannyuma zitandika ddi? Ennaku ez'oluvannyuma hawukamuze ennaku ez'oluvannyuma mu biseera ebya Musumba wange njagala okwebaza omuddu wa Mukama kyalambuludde obulungi nti n'abaali emabega bonna bwe baawuliranga omulokozi w'ensi eno ng'amawanga gabafufugaza bakola ebintu ebirala
baali babategeezezza nti mu nnaku ez'oluvannyuma bwe mulimulaba kubanga ne Musa yagamba nti oyo bw'alijja ajja kubanga nze naye ajja kujja mu nnaku ez'oluvannyuma bwe bamulaba ne balyoka bategeera nti tuli mu nnaku ez'oluvannyuma naye ate naye bw'ajja n'agamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma kaakati mwe abaliwo waliwo ebintu bye ŋŋenda obbakolera kubanga mu nnaku ez'oluvannyuma ŋŋenda kukyusa embeera zammwe mugenda kufa ne mu nnaku ez'oluvannyuma ŋŋenda bazuukiza mugenda kubeera nga mulina ekibi kaakati nga bwe mutagala naye mu nnaku ez'oluvannyuma ŋŋenda kubanga mbakozeemu omulimu mukyusibwe kati naffe mu nnaku ez'oluvannyuma ne tuba nga zitutambuliramu era tusuubira nti mu nnaku ez'oluvannyuma nze kinyongemumpabule kamalirize Peetero baamugamba nti owaaye mwatugamba nti okudda kwa Mukama waffe kuli kumpi tumulinda tetumulaba ne bannaye lwaki mutulimu n'abagamba nti ka tubabuulire ffe tuli mu nnaku za luvannyuma naye akyagumiikiriza okulaba nga bonna batuuka ffenna twenenye tutuuke ku bulokozi alyoka akomewo naye bw'akomawo mu nnaku ez'oluvannyuma agenda kubanga akyusa baali mu nnaku ez'oluvannyuma nga bazirowoozaako mu maaso naye kati Pawulo naffe abalala abatume abatugamba nti ffe kati tuzirimu zennyini Pawulo ali mu nnaku za luvannyuma okuva ku Yesu we yazaalibwa n'akomererwa kaakano tulindirira omulokozi okudda alyoka atutwalire ddala kati ninyo mpozi kino nange mumpabulemu kyengezaako funa nti ennaku ez'oluvannyuma ze nnaku ez'okulabisibwa kwa Kristo munkolidde kituufu nti okulabisibwako okwasooka zaali nnaku za luvannyuma ne mukulabisibwako omulundi ogwokubiri zigenda kuba nnaku za luvannyuma. So the first advent those are last days. The second advent those are last days. Okay. Kati twagala kulaba manyi wayinza obaayo obutalekeka bwe tuleseeyo naye twagala kwetegereza Katonda ng'ayogera gye tuli okuyita mu mwana kubanga tulayoze bulungi nnyo nti Katonda yayogera gye tuli okuyita mu mwana. Musumba wange simanyi ekintu ekyo wakirabye otya? Ekitundu ekyo kya Mande we yabadde ayogerera ku mwana kubanga tuli mu nnaku za luvannyuma kati Katonda bw'aba ayogera gye tutakyayogera kuyita mu bannabbi era ayita mu mwana era yatubadde atulaga wano mu lesoni nti mu kusooka bannabbi be bayogeranga n'abantu nabbi mu Luganda kitegeeza mulabi bw'oba osomye mu kitabo kino ekya Samwiri ekisooka essula y'omwenda onyoola omwenda Bayibuli egamba nti ono gwe tuyita nabbi mu kiseera ekyo yali omulabi nga yalabira abantu ebikwata oba ebiva ewa Katonda Mwoyo Mutukuvu ng'ayitiramu ye n'abalaga biki Katonda by'ayagala era yayogera nabo era abantu abasoma Bayibuli bakakasa nti wakati wa Malaki n'ekitabo kino oba Yesu Kristo wajira ku nsi waayitawo emyaka 14 wakati wa Matayo ne Malaki awo bannabbi ba Malaki we boogerera Malaki ne Kemeya abo abasembayo nti waayitawo emyaka 14 nga naye Katonda yayogeranga n'abannabbi bano naye kati bw'abajja nga balinze omulokozi nga bwe tumaze okwogera nti yali wakujja mu nnaku ez'oluvannyuma emyaka 4 biyiseewo kati n'ajja ng'ate ayogerera mu mwana gwe yatonza byonna atya katundu kano akamande katulaze nti Pawulo atutegeeza nti ebyaliwo mu ndagaano enkadde byonna byali bisonga ku mwana ono nti era byonna ebyali bikolebwa agamba ng'okusaddaaka byali bifaananyi bye tugenda okulaba ng'omwana yabituukiriza era kyova olaba nga bw'aba ayogera n'abasajja bano ku lusozi olusozi lwa Zeyituuni ennaku 3 abasajja bano bagamba nti yayogeranga nga nannyini buyinza teyayogeranga nga Abafalisaayo n'Abasaddukaayo ne bannabbi kubanga bo bannabbi bagambanga nti walijja nga basuubiza kati ate ye bwe yajja ng'alaga nti mu kwogera kwe ng'akomandinga nti ebyo byonna nze kati kamala wa byonna nze gwe mubadde mulindirira kati n'olw'ensonga eyo Katonda ayogera kuyita mu nze era alabye nze aba alabye Katonda nga kitegeeza nti kaakano Katonda ayogerera mu mwana okulabika ng'atutegeeza kiki Katonda kyali naye gye waliwo ekyasinze okunyumira nti mu kiseera kino Katonda alina ekintu kye yakola n'alaga obukakafu bw'omwana ono simanyi mu kiseera ekyokubatizibwawo
Okay. Wano mu kuzaalibwa omwana yazaalibwa nga bwe tulaba nga bwe yali ayogeddwako mu Luka n'abeera nga bamulindiridde era ne bakimanya kubanga munyenyi naye yabalaga naye Katonda okulaga Dawudi omuzzukulu we ng'omuzzukulu eyali owa Dawudi ng'eyali ow'olunyiriri okuva ku Ibulayimu okuva ku Adamu. Katonda kati wanaamwadoptinga okubeera omwana we amugje n'amufuula owuwe mu kubatizibwa kwennyini. Eddoboozi we ligambira nti yuuno omwana wange gwe njagala ennyo mumuwulire. Kati nti n'ayogerera mu mwana ono nga ye mwana we abadde muzzukulu wa Ibulayimu wa Dawudi naye kaakati ne Katonda amutwala mu mubiri. Omuwandiisi wa lesson yakiraze nti wadde nga batulaga era nga kikakafu nti Yesu yaliwo era byonna ye yabitonda naye ekyate kiri mu bwa Katonda mu bw'omubiri ayogera naye wano wennyini wano. So tufuna omukisa ne taata fe ab'omulembe gw'enkomerero. Katonda ate kati afuuse omuntu okwogerako gye tuli. Waliwo amawulire amalungi agali awo ge mbadde neetaaga okwongera okukola ki okufumiitirizaako. Kitegeeza ki ddala ddala omwana wa Katonda okubanga kati yayogera gye tuli has spoken to us by the Son. Mawulire malungi kinze genfuna ali ku 3ABN essaawa zino. Mawulire kigwe walabye nze musaliremu katono awo katono nnyo ngende ku amawulire amalungi. Katonda yayogera nnyo n'abantu naye nga teyejjaayo. Gamba yayogera ku lusozi Sinaayi ne bwe yayogera abantu baakaba ne bagamba Musa nedda Musa tukwegayiridde genda oyogere ne Katonda omalirize ojja oyogere naffe. Nga kitegeeza nti ekitiibwa kya Katonda entegeera gye baali bamutyamu n'okumutya baali tebayinza kugumiikiriza. Era eyo mu maaso tujja kulaba ekitangaala kya Katonda nga kiragibwa nti baali bamutya kubanga yali Katonda ayinza byonna. Naye kaakati omwana ono bw'ajja gafuuka amawulire kubanga ate alina ebintu bye yakola ebyenjawulo ebyali byewuunyisa n'abamu ne batamutegeera. Katonda yalabikira ku Sinaayi ng'ayogera olusozi ne lunyooka omuliro n'omukka. Kijja kitya okubanga asobola okujja n'atuula mu batume n'alya emmere ng'abantu n'anywa amazzi ng'abantu n'ayonka amabeere ng'omuntu n'alumwa enjala n'alumwa ennyonta. Oyo yali ku lusozi Sinaayi ye ono gwe tulaba wano. Oyo yayogeranga abantu ne bakunkumuka Falaawo n'abantu be. Kakati nga wanaalaga nti Katonda ate kati afuuse wa kitiibwa nnyo kwe gatategeerekeka. Okwogera kwe abantu nti ne bakuŋŋaana waali n'abawonya buli muntu yenna yalina obulwadde. Kwegamba okwogera kwa Katonda mu mwana kwatuleetera okumusemberera ennyo ne tulaba obulungi bwa Katonda obutagambika. Ekifaananyi kye baalina luli ate ne kikyuka. Yala nnyo statement ya Yesu egamba nti alabye ku nze alabye Katonda ng'alabye kitange. Kwegamba Yesu okujja okwogera Katonda ogamba nti ayogedde gye tuli okuyita mu mwana. Waliwo amawulire akwegamba Katonda azze abeereko gye tuli. Bayibuli egamba nti kigambo n'afuuka omuntu ate ng'ekimuleese missoni ya kutulokola. Kubanga obadde olina kyogamba mukadde wange. Aggyeyo ensonga enkulu ekifaananyi abantu kye balina ku Katonda kusooka. Musajja muzibu kakozesa ekigambo kya musajja. Musajja mukambwe musajja oba olaba ndowooza waali tuzannyirawo tasemberekeka tayinza natusemberera oba olaba ndowooza nakyemalira naye njagala otunuulire Yesu Kristo n'ajjanga Katonda n'abeera mu ffe ne tubeera ng'obwana obuto busobola okujja ne butuula ku bisambi bye. Abakyala ne babeera nga basobola okujja ne bamukaabira ennaku. Abasajja bangi olwaleero omukyala wajja nga akukaabira ennaku ekyo nawe ekyo kyokka nekikulema nkitegeera. Naye njagala otunuulire Katonda ekifaananyi kiri ekibaddewo Yesu Kristo akiggyawo.
n'agamba no nakulaga nti oba oli Katonda asemberekeka. efaanana etya Katonda osooka ogerako naye. osobola okujja gye ndi osobola okuŋŋamba kyonna bwendi nja kukuwuliriza ate nja kubaako kyenkola. abafalisaayo baali basiiga bubi ekifaananyi. Kwegamba Mukama twagala omwebaza. Amiina. Amawulire ago malungi nnyo. Twagala kusooka kuwummulamu kati. Ate oluvannyuma tugenda kuba tukomawo tweyongere okulaba Kristo ono bw'ali ekitiibwa ekyokumassa amaaso kwa Katonda. Weewaawo katuwummulemu. Lesson Week eno. Pros Hebraios kigabo kya Lyonaani ngamba Olugereki ekitegeeza eri Abebulani oba Abebulaniya. Kwoten tugenda kuba tutunuulira ekitabo kino eky'Abebulaniya eri ffe ab'ennaku zino ez'enkomerero. Weebuuza ebibuuzo ng'ani yawandiika ekitabo ky'Abebulaniya? Oyagala kumanya ani obubaka obukulu mu kitabo kino eky'Abebulaniya? Yesu Kristo Mukama waffe, oyo omuyinza w'ebintu byonna, kabaka wa bakabaka, omufuzi w'ebintu byonna, omwana wa Katonda ate omwana w'omuntu. Amaka ago gaziringitanye. Weebuuza ekyokola, tomanyi kyakuzzaako nga twolekera ebiseera bino eby'enkomerero. Tukwanjulira Yesu Kristo mu kitabo eky'Abebulaniya wano mu Lesson Week eno buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 wano ku 3ABN. Yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Tukulisaayo nnyo mukwano gwaffe ali ku 3ABN. Tweyanziza nnyo tweyanzege kubanga otambula naffe. Twagala okwebaza gwali ku YouTube. Webale nnyo for the wonderful work gw'okubanga otambula naffe kwa Vento Productions. Subscribinza, sharinze, wadde ka comment. Ate n'ekirala munnange asobodde okuba ng'olikinga obubaka buno n'obugabanako n'abalala. Kukola bulungi nnyo era Mukama tusaba akwongera omukisa. Naawe ali ku Facebook okulikinga page yaffe okola bulungi nnyo. Tusaba Mukama naawe akwongera omukisa. Kati mukwano gwange ali mu ddiiro lyo tubadde we tukomye nga tutunuulira Yesu Kristo ono Katonda mwayita okwogera gye tuli. Mawulire malungi nnyo okuba nti Katonda ayita n'omwana okwogera gye tuli. Neweewulirirako Katonda ng'ayogera. N'omubuuzaako n'omugwako mu kifuba tusanyuse okulaba mu nnyumba yo n'atuulawo kati akafaana gyawo Zakayo nga avuddeyo wali waggulu kati addange mu mirembe gino ayogedde okuyita mu mwana. Wadde oyita ku akatale kake wadde ogamba fakiti akatale kaako ke kano nti mu mirembe giri ensi yaweerezanga Katonda okuyita mu kumutya. Olw'ekifaananyi kiri Katonda mukambwe, Katonda ali ebyo byonna. Era bannabbi bajjanga thus saith the Lord. Naye Yesu Kristo okubeera gye tuli kyasembeza okwagala kwa Katonda gye tuli. Kati omuntu n'atandika okwagala Katonda kubanga okuweereza Katonda kubanga amwagala. Ate njagala mbategeeze kyangu okuwulira oba okugondera omuntu gw'oyagala. Naye omuntu gw'otya oluusi biba bya mpiso. Ogonda naye kwe kuli ogonda naye ng'okakiddwa oluusi kweyisaako. Ne wano kiva mu mutima gwange okwagala Katonda kubanga mmanyi naye engeri gyakola ki yanjagalamu ne kiki kyasobola okunkolera. Naye ndowooza obubaka obwali bubaka bwa bannabbi kuva amabega. Kuba njukira ne Yeremiya ng'agamba nti nkwagadde n'okwagala okutaliggwaawo. Ekyo kituufu. Kyenvudde nkola n'ekisa. Lwakuba nti Kristo alinga ye kubikkulirwa gye tuli okwa Katonda yennyini. Bwe yandibadde singa Katonda abadde muntu yandifaananya atya? Webale. Bwe tugamba bwe tutyo. Naye waliwo n'ekyendala wano gye baagala otulaga. Tusoose ne tumulaba nga mwana we. Si bwe kiri? Naye kati twagala kulaba nti ye kumassa amaaso okw'ekitiibwa kya Katonda. Kuba Yesu Kristo mu ssaala gy'asaba nga ligesa Sumaani awo. Nawe agamba nti bwe bulamu obutaggwaawo okumanya Katonda omu ow'amazima ne Kristo gwe yakola ki? Gwe yatuma. Ate namala n'agamba nti onziriza ekitiibwa kiri kye nali nakyo ng'ensi tezinaba kutondebwa. So twagala kulengera wano ekifaananyi kino ekya Kristo okubeera nga yajjayo ekitiibwa ekyokumassa amasa kwa Katonda. Mukadde wange wakirabye otya ekyo? Ennyiririzo twatunuulidde y'Abebulaniya olusooka olunyi olwokusatu wagambidde nti oyo bwali
okumasaamasa kw'ekitiibwa kye n'ekifaananyi kye ddala bw'ali era bw'asitula ebintu byonna n'ekigambo eky'obuyinza bwe bwe yamala okukola ekyokunaaza ebibi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'obukulu waggulu. Kye njagala twetegereze wano kye nalabye nti Yesu Kristo tuyinza okumuyita exact representation of God. Oba olaba ndowooza kwegamba yatulagira ddala ekifaananyi kyani kya Katonda mu mpisa awamu n'ekikula. Oba tuli ffenna mu mpisa awamu n'ekiki n'enkula ye, character and nature. Mu nature ye, yes. Okugamba mu nature ye yennyini tulabira ddala ani Katonda. Kye njagala nkubuuze gwampuliriza, Yesu Kristo yali bwe wamutunuuliranga ng'amasamasa? Abaaliwo bajja tututole. Abaaliwo bayinza okukola ki? Agamba nti nze n'ekitange tuli omu. Tuli ki? Tuli omu. Waliwo ennyiriri ze njagala twetegereze wano nga tetunnaba kugenda wala. Olusooka luli mu Zabbuli ey'e89:15. Zabbuli 89 olunyolo 15. 89:15. Agamba nti balina omukisa abantu abamanyi eddoboozi ery'essanyu, ayi Mukama batambulira mu musana gw'amaaso go. Tuli ffenna. Yes. Yesu Kristo yajja atulage omusana gwa Katonda. Tutambulire naffe mu musana. Omusana guno ogw'ekigambo kya Katonda tulyoke tukole ki? Tugutambuliremu. Yajja ekyakitulage. Okw'ekitiibwa kya Katonda. Yes. Olwaleero abalaba ku Kristo nga Yesu Kristo yatambulira mu kitangaala kino eky'ekigambo kya Katonda, naffe kitwanguyira okutambulira mu kitangaala eky'ekigambo kyani? Ekya Katonda. Nkiraba. Naye kati awo waliwo okwebuuza. Kuba kati nze bw'oŋŋamba nti oli gundi ye kumasaamasa okw'ekitiibwa kya Katonda, ebimu ku bintu ebisooka okujja mu bwongo bwange ndaba dasolingi. Twandowooza omusajja azze nga ayambadde amajowo oba amaganduula, yenna nga kwegamba amaaso ge galinga muliro gwennyini, oba kitegeera kyekugamba. What does this mean? Kuba Kristo afuuse muntu, wetuvudde mabega olabyewo wonna is man. Atuuka mu mayumba g'abantu, ababuuzaako, bamugwa mu bifuba, bamukwatako mu ngalo. Kati ku ddala lino lyasse nakka wansi ennyo bw'atyo, kijja kitya okubanga akyajjayo ekitiibwa kiri okumasaamasa okw'ekitiibwa ekyo? Awantu awo wensaba ogezeeko okwanaganya. Waliwo olunyiriri kitegeeza ki okumasaamasa okwo okw'ekitiibwa ate nga yakka wansi? Waliwo mbadde njogera, mbadde okusinga mu Yokaana essuula esooka ennyiriri okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku ki? Okutuuka ku lw'omwenda. Waatulagira nti nno yajja abeereko kintu. Katusomeyo busomi tusobole okwanguwayo mu Yokaana essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'omwenda. Nkulaba wootututte. Yagadde okusooka okutunuulira Yokaana 1:6 otuuka ku lw'omwenda, Bayibuli egamba nti waalabika omuntu Katonda gwe yatuma, erinnya lye Yokaana. Oyo yajja olw'okutegeeza ategeeze eby'omusana. Eby'omusana. Bonna bakkirize ku bubwe. Oyo si ye musana, wabula okutegeeza eby'omusana. Waliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi. Omusana ogwo bagwogerako nti yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe, era ensi teyamutegeera. Oba tuli ffenna. Awo wensoose okutunuulira. Naye ate bw'ogendako eri mu Matayo essuula ya 17 tumulaba ng'ate atulozaako ku musana ogwo ku kitiibwa kiri kyennyini. Akikola ki? Akitulozaako nawo tuyinza okusomawoko olusi. Yes, it's important. Tukkiriziganya nakyo. Tuyinza okusomawoko. Awuliriza ategeere kiki kye twogerako wano. Olunya olwokubiri. Matayo 17:2.
n'afuusibwa mu maaso gaabwe nakola ki n'afuusibwa mu Yes. maaso gaabwe amaaso ge ne gamasamasa ng'enjuba ebyambalo bye ne bitukula ng'omusana ekyo ndowooza kyekifaananyi abantu abasinga tebakola ki kyetwagala kyetwagala tulabe nga yesu kristo buli watambula amaaso gamasamasa kyetusinga okwagala kati nga bw'olaba nti pulezidenti bw'anaaba anajja waliwo ekitiibwa wali ewaffe bw'anaaba anajja e Masaka oluguudo lwonna lulongoosebwa oyo kabaka kati tuliko nze ndi ku pulezidenti nti emmotoka ze konvoyi ejja bw'eba etambula bweti mwena mulina oyimirira bali ebbali emmotoka zonna zirina okuyimirira bw'ogaana okitegeera ekitiibwa ekyo bwokiraba kati ne bw'aba asindise mutume era wabaawo ekitiibwa ffe kyetulabirako nega nti ya ono mubaka wa pulezidenti azze kati ne ku kristo wette bwe twali twagala okulowooza ekitiibwa kya kristo wano ng'oggyeko kano ke yatuloozaako ate nga n'abaakalabako sipaalubatu omusajja wa peetero ne yokaana nani ne yakobo si basatu bokka ebalaba ekyo kati bano abaalaba yesu naye nga tebalabye kino ekitiibwa ekyo kyekiriwa kaakati webali nnyo webaliri ddala simu omusumba waffe ekitiibwa kya katonda kwokuba mu kutunula bw'oba osomye endagaano enkadde era nga muganda waffe bwannyonnyodde katonda yalaga ekitiibwa kye okusinga ennyo ku lusozi Sinaayi era ne Musa n'akaabirira katonda amulabe katonda n'amugamba tosobola kundaba kuba bw'onandaba togenda kubeera mulamu ogenda kufa n'amugamba naye okundaba obulungi n'ontegeera njagala kukutwala mbeeko we nkuteeka tinamutwala n'amugamba nti waliwo olwatika njagala kuteeka mu jjinja limu bwe naaba mpitawo ogenda okundaba ontegeere otegeere ekitiibwa kyange ekisinga na kino ky'olowooza n'amuteeka mu jjinja naye bwe tusoma bayibuli ne tukkako ebuziba ejjinja eryateekebwamu Musa eryogerwako olwazi olwavangamu amazzi si mulala okugjako Kristo kwegamba nga kyategeeza nti okugjako okuyita mu Kristo oyinza okulaba ekitiibwa kya Katonda mu bujjuvu bwakyo n'omutegeera era bw'amala okugenda mu jjinja muli n'ayitawo n'alyoka atandika omulanga nnyabo Katonda taggwawo ng'ojjudde ekisa n'okusaasira ng'oli wa kitiibwa togenda namugyako omusango alina omusango nga kitegeeza nti mu Kristo muno mwe tusobola okulabira ekitiibwa kya Katonda ekyakayakana kitya okusinziira mu nsi nga bw'etuyisa ne tulaba ekisa kya Katonda okuyita mu mwana tweyongera okulaba ekitiibwa kubanga bayibuli etugamba nti twatondebwa mu kifaananyi kye ng'abantu naye tekitegeeza nti tuli Katonda wabula omwana ye wano wa lesoni yagambye nti omwana agatta substance ye ne Katonda ffe abantu si bwe tuli kubanga kati waliwo ekibuuzo era nti omuntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda kyanjawulo kitya n'okuba nti Yesu Kristo yayolesa ekifaananyi ekyokumasamasa ekitiibwa kya Katonda ate nga omuwandiisi wa lesoni ye yatulagidde ddala nti kati kaŋŋambe nti endagga butonde ya Katonda nga bw'oyinza okugamba nti ozadde omwana ne bakukebera nga dyeni endagga butonde yo erina bwekwatagana n'omwana ku Katonda yennyini mu Katonda akwatagana bulungi n'omwana we Yesu Kristo naye ate omuntu si bwe kiri ye omuntu yatondebwa ng'empisa ze ziteekeddwa okuba nga zifaanana n'eza Katonda kwegamba Katonda by'ayagala ng'omuntu byateekeddwa okuba nga ayagala ebisanyusa Katonda ng'omuntu byateekeddwa okuba nga ayagala nga bamalayika naye olw'ekibi ekitiibwa ekyo omusana ogwo ekibi ne kigubika kyava agamba nti ye yajjanga omusana gw'ensi tekitegeeza nti ensi yali teyaka teyalina njuba yalina enjuba naye ebibi by'ensi eno kyekizikiza ebyali bikoleddwa kati ekitiibwa kya Katonda okumasamasa kitegeeza nti Katonda by'ayagala ebirungi ekisa n'okusaasira n'amazima byali bibikiddwako ono omwana n'akomawo nabyo n'abitwanjulira kyetuva tutuuka waali ne tulaba okumasamasa kwa Katonda nga wakisa era asobola okusembeza abalwadde asobola okusembeza abalema abakyali abaali batamanyiddwa n'abasembeza kwegamba buli kitonde kyonna omwoyo nabbi agamba nti abaasembereranga Yesu Kristo waali wonna n'ebitonde bya tebyagalanga kuvaawo kubanga yali ajjudde okusaasira n'amazima kati ekitiibwa kya Katonda mu kumasamasa kuli mu ngeri eyo wadde ate na wano ku lusozi Sinaayi Abayisirayiri wadde baali bakirabyeko baali bateekeddwa okulozaako era n'abalozaako era ekitiibwa ekyo
kyagenda okujjiramu abatali mu ye tebagenda kuwona. Kati Katonda ono Yesu Kristo kuba tuli mugezaako ndi mugezaako okusika ekifaananyi enkolagana wakati wa kitaffe n'omwana we inadadise oluganda luno lwe tuli mu kwetegereza atulaba tuli ku luganda wakati wa Yesu Kristo ne kitaawe kuba batulaze nti Katonda mbise ennaku zino ez'enkomero mwayita okubugira gye tuli ekiraba so tulabye ekisoose nga ayogera gye tuli Katonda okwita mwana we. Ekyokubiri tulabye nti character and nature nkiyite ntya nti ekikula n'empisa ey'obwakatonda tugiraba ng'eri mu Yesu Kristo. Naye ate waliwo point endala wano twasomye olunyi nga lugamba ye yamutonza byonna. Okirabye obutonzi obwo ffe tubale tumanyi nti Katonda yatutonda kitaffe naye ebyafaayo ategeraga ebya Bayibuli nti Yesu yatutonda mukadde wange. Okay, nga sinaba kujjaawo waliwo olunyi lwe mbali njagadde tusome ku kibuuzo kuzzeeko Katonda emabega Baleevi 9:23. Yes, lumu lwokka. Mwenda 23 Bayibuli egamba nti awo Musa ne Alooni ne bayingira mu weema ey'okusinkanirangamu ne bafuluma ne basabira abantu omukisa. Awo ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira abantu bonna. Ekitiibwa kya Mukama ne kikola ki? Ne kirabikira abantu bonna. Kiki ekyaliwo mu kiseera ekyo? Katonda yennyini yajja n'abeera mu bantu. Ekitegeeza nti ekitiibwa kya Katonda kwe kulabika kwa Katonda eri abantu bwe tukirabira. So Kristo okulabika eri abantu yajja n'atulako ekitiibwa, twalaba ekitiibwa kya Katonda. Oh yes, kubanga yabeereranga ddala mu kifuba kye. Kategedde awo nkulaba kati onyambyeko okukitegeera. Wande nga kitutawaanyizaamu. Okay. Tweyanzanya kati awo wennyini twagala kweyongerayo n'ensonga eno nti yamutonza byonna. Obutonzi buli mu mikono gya Kristo. Tetuganye Bayibuli egamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe. Kituufu. Naye atonda ye Yesu Kristo bwe kiri. Kituufu. Taanya ensonga eyo mukadde wange. Bw'otunuulira Bayibuli ow'endagaano empya oyinza okulowooza nti Yesu Kristo yekka yakola ki? Ng'osomye endagaano mpya yokka oyinza okulowooza Yesu Kristo yekka ye yatonda. Kitaffe talina kye yakola ki? Kye yakola. Ate bw'ojja eri n'osoma ennyiriri nga Yesaaya 44 ojja kusanga nti Katonda ye yakola ki? Ye yatonda. Bayibuli yeekontana. Teyeekuba ndobo. Ekyo nze kyonzikanya nakyo. Bayibuli yeekontana. Teyeekuba ndobo, teyeekontana. Kati tukiraba tutya wano? Wano weewali ekyama eky'obusatu. Katonda omwana, Katonda kitaffe, Katonda omwana. Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omuki? Mutukuvu. Wano we tulabira ekyama eky'obusatu. Kubanga Katonda kitaffe yatonda. Katonda omwana yakola ki? Yatonda. Katonda omwoyo omutukuvu yatonda. We tulabira ekyama eky'obusatu. Kintu ekyo nno twetaaga mukadde wange okituyambe okitegeera obulungi kubanga wali abagamba Jesus was just an instrument of creation. Nti Katonda yamukozesa bukozesa okutonda. Okiwulira? Naye endowooza eyo bw'ogyetegereza si ntuufu. Yesu kijja kitya okubanga ye yatonda byonna. Era nga kyokka ate nga wala wagamba yamutonza. Yamutonza byonna. Awatali ye tewali na kimu ekyakolebwa.
munyambeko tukifunze ekintu ekyo tukikamwe statement eno muganda wange alyoka ajje. Waliwo kye tuyinza okuyita perfect agreement wakati wa Katonda Kitaffe n'Omwana. Okukkiriziganya okutuukiridde kuli perfect. Oba olaba ndowooza Kitaffe papasi ye yemu n'eyaani n'ey'Omwana. Katonda takola kintu kyonna nga tali wamu n'Omwana. Omwana takola kintu kyonna nga tali wamu ne kitaawe. Bonna balina this nze ne kitange tuli omu agreement. Nze ne kitange tuli atya omu omuntu omu. Kyova olaba Kitaffe yatonda 100 ku 100, Omwana yatonda 100 ku 100. Kati ono agamba kirowoozo kino nze nkufunye nze nzikanya nawe kati wano wendi nze ndi mubatize nzikiriziganya 100 ku kinnaakyo nti Kitaffe n'Omwana buli kye bakola bakanya si bwe kiri. Naye waliwo agamba nti God the Father was in the plan nti Omwana Kitaffe Omwana ne Mwoyo Mutukuvu baatuula wamu ne bakkaanya ku butonzi bwe bunaabeera nti naye yassa mu nkola active agency in creation eyakwata Bible ega nti Mukama Katonda n'abumba omuntu mu nfuufu y'ensi omulaba ng'akutte wali ettaka n'atabulamu amazzi n'atandika okubumba n'amala n'afuuwamu omukka nti Yesu Kristo wadde akola ekyo ng'amaze kukkaanya ne Kitaffe ne Mwoyo Mutukuvu njala mumpawulemu awo. Wano waliwo ekyama ky'obutonzi era nga muganda waffe bw'annyonnyodde eky'obusatu. Obusatu buno era ne bw'oba olabye mu lubereberye gye tusanga obutonzi nti Katonda bw'atuuka ku nsi Omwoyo n'amaamira. Bw'amala okumaamira si yali yeetabudde bw'amala okumaamira ng'eri mu foome ye eri bwetyo nga yeetabudde bw'amaamira embeera n'etereera. Katonda n'ayogera ekigambo kye kirimu amaanyi kye tusoma mu Yokaana ti ku lubereberye waaliwo kigambo n'abawaali Katonda kigambo n'aba Katonda kye yayogeranga kigambo ng'alina amaanyi okutuukiriza ekyo naye ng'Omwoyo Mutukuvu yasoose n'atereeza embeera. Bw'osoma ku kitabo kya Yobu agamba nti omwoyo gwe guyonja n'eggulu nga kitegeeza nti abasatu bano kiringa nga Bayibuli ekintu kyetuwa bw'egamba nti omusajja bw'afumbirwa omukyala bw'afumbirwa omusajja baba babiri naye bafuuka omuntu omu. Era Bayibuli bw'oba ogisomye mu Matayo so nsaba kunsomera mu Matayo okugyayo ekyama ky'obusatu kino obulungi okutegeera Katonda entonda gye yatonda. Nze olutalo lwange ow'okusiitaana kw'enjagala okugyawo eri yenna ayinza oba nga alina kwekumu teri mu butakkaanya wakati wa Kitaffe n'Omwana ne Mwoyo Mutukuvu wabula twagala kutegeera bulungi nti Yesu Kristo ng'atonda akozesebwa bukozesebwa nga instrument oba ye yennyini yenyigiramu ye mutonzi yennyini existence yange eri mu Kristo kubanga Bayibuli egamba kati nti awataali ye tewali na kimu kyakolebwa. Ebintu byonna bibeerawo ku bubwe era yabibeezaawo tuwunzike bakadde naye nga lwaki ekyo kikolebwa kubanga Bayibuli yeegamba nti tulina Katonda omu tosinzanga bakatonda abalala wendi naye ate ne tukkiriza mu basatu bano ng'abasatu bano bafuuka batya omu. Kyekino kitubadde tusoma oba kyoyinza okusoma mu Matayo essula eno ey'19 olw'omukaaga olugamba nti baali babiri naye n'abagatta ne bafuuka omuntu omu. Tekitegeeza nti omukyala takyalina mabeere, tekitegeeza nti omwami takyali mwami talina biremu, naye bye bakola byonna bakkaanya era n'abaana be bazadde tagenda kukwata nti bano nabatoto wa jjajjaabwe nti kati bano bageze wa ssengaabwe tebakyali babo bonna baana baffe kati nga kitegeeza nti buli kimu tukikola ffenna. Toyinza gamba nti omusajja azaala omwana musumba nkufunye ekibuuzo kyange tosobola kuzaala mwana nga oli mukyala wekka kati nga bw'otasobola kuzaala nga muzze babiri ate nga mwakulya wamu amini walala ne Katonda Kitaffe Katonda Omwana Katonda Omwoyo Mutukuvu baali wamu ne batonda buli kimu ky'olaba era Yesu Kristo mutonzi.
so kyetusinza okufunamu wano era kyensaba tundoza tugende n'ekyo omuwandiisi agambye nti thus in a real sense Jesus not only created us but sustains us as well. Every breath, every heartbeat nzivunirawo buli kussa kwamuka every heartbeat, every moment of our existence is found in him. Jesus, the foundation of all existence. Ye mutonzi waffe. Sinabbi bunabbi. Okiraba? Ekyo kituufu. Era kati twagala kuwunzika ne tudde. Era teyakola ku lwa kitaffe. Kubanga baali kitya? Tekiri nti nno Yesu Kristo yakola ku lwa kitaffe oba ku lw'omwoyo. Oba omwoyo omutukuvu yakola ku lwa kitaffe oba ku lw'omwana. No. Amaanyi agatonda gali mu Kristo yennyini. Gali mu Kristo, gali mu mwoyo, gali mu kitaffe. So kati mu bufunze nga tuli mu kwetegereza enkolagana wakati wa kitaffe, oluganda wakati wa kitaffe n'omwana, nti nga kitaffe bwali omutonzi n'omwana muki bwe kiri. Okay, kati twagala kuwunzika. Today I have begotten you. Leero nkuzadde. Ekyo nno kyabaddemuko okwebuuza kungi naye twagala tukifunze kubanga tumaze akadde kaffe kawaddeyo. Tusooka okuwulira kitaffe ng'ayogera ku Yesu Kristo nti mwana we ng'ababatiza. Si ku Yordan? Nti oyo mwana wange gwe njagalira gwe nsanyukira. Tulaba ku lusozi olwo transfiguration olw'okufuusibwa waliwo twasoma. N'agamba nti oyo ye mwana wange mumuwulire gwe njagalira gwe nsanyukira mumuwulire. Naye wano mu Beebulaniya essuula emu olunyiriri olwokutaano lwagambye leero nkoze ntya nkuzadde. Kale abamu ne bagamba yamuzaala azuukidde ate nga yemuye yagamba nti Katonda bw'ate bweyagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka. Simanyi olengera awo munyambeko mu bufunze awantu awo tufunzeewo tuwunzike. Musumbange wano bw'agamba nti leero nkuzadde atuukiriza ekintu kye twatandise nakyo mu Matayo mu lubereberye essuula ey'okusatu n'olw'ekkumi n'ettaano. Ekisooka ddi lwayogera ekyo? Awo wetusoma wano wakyogerera wano nga amaze. Is it before resurrection or after? Kubanga kati nze nga wenkulaze nti yakyogera dda kino ne Yesu yennyini yakyogerako nti yazaalibwa omu yekka. But this time tulaba Katonda ali mu kwogera ebiwerako ku Yesu Kristo aga nti obufuzi bwe bugenda bwa mirembe bwa butuukirivu mwakirabye scepter of righteousness aga ne leero nkuzadde. Bali bamalayika weebali bonna naye ggwe leero nkoze ntya nkuzadde. Kaakati what does that mean? Kaakati Bayibuli weeyogerera okuzaalibwa kwa Yesu Kristo wanaayogera kuzaalibwa kwa mubiri. Kubanga mu kusooka Katonda nga tannaba kuzaalibwa ku nsi kuno Yesu Kristo nga bwe tulabe yaliwo mu butonzi. Naye Bayibuli weetulagira nti azaalibwa amawulire we gajjira eri Maliyamu ne gamugamba nti olizaala omwana wa bulenzi. Yes. Naye olimutuuma erinnya lye Yesu. Awo walagira nti Katonda kaakano ava mu bwa Katonda bwe n'afuuka omubiri n'ajja gye tuli tumulabe. Azaalibwa ng'omuntu n'afuuka omwana we naye n'asinga ennyo okutambula naye n'alabisibwa mu kiseera ekyokubatizibwa. Wagambira nti ono ye mwana wange wenjagala ennyo mu kufuusibwa mwana wange. Kati ne wano kuba wano omusumba tukkiriziganya oba tetukkiriziganya Bayibuli eraga si wakubatiza si kufuusibwa. Kino ekifaananyi kirabika nga kya njawulo nnyo nga Yesu azuukidde n'okuzuukira mu magombe. Mukadde wange kikyogamba tuwunzike. Ekigambo nkuzadde mu ky'oluzungu kyakozesa begotten. Si we kiri? I've begotten thee, I've begotten you. Bw'aba ayogera ku begotten, kigambo kino kyatawaanyizza era ne nkinoonyako keeri mu lulimi Oluyonaani nga akozesa ebigambo eby'enjawulo okukinnyonnyola. Ekigambo kye ndasinze okutunuulira
kwe kuba nti mu kiseera kino bw'agamba nti nkuzadde, Yes. ekisooka Yesu bw'aba ng'afa obulamu bwe yabuwaani, yagamba kitange obulamu bwange mbuteeka mu mikono gyo, si bwe kiri? Ye Katonda kitaffe addiza omwana we obulamu bwe yamukwasa. buno bwe yamukwasa. Kwegamba nendaba nga amakulu agamu wano ge natunudde ku kigambo kino kyabadde nti amuddiza, kwe kuddiza omuntu obuki? Obulamu. The firstborn of all creatures. Oba tuli ffenna. N'olwekyo bw'agamba nti nkuzadde olwaleero yamuddiza obuki? Obulamu. Naye kino kituukiriza obunnabbi bwe tusanga eri mu Zabbuli essuula ey'okubiri. Essuula ey'okubiri. Tusome olunya olw'omusanvu. Tusomewo mangu. Zabbuli. Yes. Okay. Obunnabbi obwaweebwa ku Dawudi, eri Dawudi. Ekiragiro naye nateeka kabaka wange ku lusozi lwange olutukuvu Sayuni. N'ateeka kabaka wange ku lusozi lwange olutukuvu Sayuni. Ekiragiro nkibuulira Mukama yagamba nti ggwe oli mwana wange, leero nkuzadde. Leero nkoze ki? Nkuzadde. Kino kituukiriza butuukiriza kiri. Pawulo alinga copy and paste. Alaga nti obunnabbi buno butuukirira ku ani? Mu Yesu Kristo mwe butuukirira. Butuukirira ku Yesu Kristo era mu ye. Kyagezaako kukola ki? Okutulaga. N'olwekyo Yesu Kristo kitaffe agamba nkuzadde, amuddiza obuki? Obulamu bwe. Amutikidde. Era tumanyi ebivaawo amaze okuzuukira. Waliwo omukolo omunene abaaliyo n'ababuuzaako ng'otuuseeyo. Tugenda kuba n'amawulire mangi ag'okufuna nga tutuuse ludda wa. Weewaawo tweyanza nnyo, tweyanzeege. Tulabidde ddala mu bufunze oluganda wakati w'omwana n'ekitaffe. Tulabye era neesunze nnyo kati ate mwejja mu maaso awo oluganda wakati w'omwana naffe abantu. Tuwe tululya luganda wakati wa kitaffe n'omwana we. Luganda lutuzizzaamu nnyo amaanyi nti nange nafuna omukisa ogusembeza Katonda ewange okuyita mu Yesu Kristo. So aliyo mukwano gwaffe tusaba Kristo oyo ayongere okufuga omutima gwe. Nti nga bwe yazaalibwa mu lulimi olwo ne mutima gwo azaalibwe nga yagufuga. Simanyi oba ekigambo kyenkozesa kitegerekese bulungi, naye Mukama oyo nga bwaweereddwa scepter of righteousness, omuggo ogw'obukulembeze, afugire mu gwe. Ng'ekitiibwa bw'akyoleka ekya kitaawe, naawe obeere ayoleka ekitiibwa kya Yesu. Kuba yagamba nti nze musana gw'ensi, agoberera nze talitambulira mu kizikiza nate, naye alibeera n'omusana ogw'obulamu. Ogwo omusana gwa Kristo ogwo gwe tukwagaliza mukwano gwaffe. Mukadde waffe tuweere esaala tumuzike. Kitange ow'omuggulu nkwebaza olw'ekirabo kye watuwa okuyita mu mwana we Yesu Kristo. Bwe yawaayo obulamu bwe ku lwaffe. Abataalina ssuubi tusobole okubeera n'essuubi. Kitange ow'omuggulu nga bwe tumuyizeeko nga ye mwana ow'essuubi, nsaba naffe tumukwase obulamu bwaffe. Bwe lityo essuubi lisobole okujja mu bulamu bwaffe emirembe gyonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mwebale nnyo bakadde bange, mwebalire ddala. Tweyanza nnyo, tweyanzeege omulabi waffe okuba nti obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde. Twagala okwagaliza ekiseera ekirungi, tusaba nti ekisa kya Kristo n'ekitiibwa kye byongere okumasamasa mu bulamu bwo paka tunaddamu okusisinkana.